Oluvannyuma lw'okulaba ng'embeera egaanye, nali nina okusala amagezi gonna okulaba ng'obulamu bwange bubeerawo. Ng'omwana omuwala namanya nti sisobola kulemererwa, era kye nakola kwe kukwata ekkubo ne nvaayo eri Fort ne nzija. Bwe najja eno Mukama n'annyamba ne nfuna omulimu. Omulimu gwe nafuna gwali gwa kutambuza mmere, era nengitambuza nasangamuko ku buzibu, era nga omuntu eyakajja e Kampala okusomozebwa kwali kungi mu bintu ebitali bimu, nga okuweera abantu b'olina okuba nabo, b'olina okukolagana nabo n'ebirala. Naye Mukama yannyamba, neefuna mangu emikwano era nenkolagana bulungi nabo. Ekyankola obulungi, nali nange nkyemanyi nti nkolaganika nange, nali n'ebintu bye nali sirina, nga empisa embi sizaagala. Empisa embi nali nfuba okulaba nga zonna nzeewala. Newankubadde nga bannanga abamu be natandika okubeera nabo baalina empisa zaabwe, naye ate nze nafuba okulaba nga buli omu nkolagana naye, nga buli omu nfuba okulaba nga muwuliriza era nga nkola kyayagala. Twafuna akayumba ke twalinga tusulamu, era awo twasinziranga buli omu okufuna ate ebyokukola oba okugenda mu mirimu egy'enjawulo. Nze nagendanga mu giri egyange ejja okutambuza emmere, nabano baalina ebyabwe. Akasente twalina gwe twakakwasanga olw'obwetaavu bwawamu n'okusasula ennyumba. Awo nno nasangawo ku buzibu obumu, kubanga ebimu ku bye nalinga nsuubira olw'akasente ke tuwaayo, jjukira akasente ka bulumi, bakuwa akasente ka lunaku, bakuwa 10,000. Kakati akasente ako nga ka bulumi bakuwa 2 bw'otyo, kati n'ojjako n'owa musobole okubeera nga ebyetaago byonna mubifuna. Naye ate bambi bannange ng'ate n'ensa yaabwe nga si nnungi, era ng'obwetaavu obumu busigala weebuli, newankubadde ng'ensimbi twalinga abamu tuzisasula. Ebyokukaayana, ebyokuyomba nali sibimanyi era nga sibyagala. Nali njagala nnyo ebyokukaanya, newankubadde nanyigirizibwanga. Abo banyigirizibwa nnyo naddala baagala amazima, era buli lw'oyagalanga amazima manya nti okunyigirizibwa oteekwa okukusanga. Naye ekirungi, amazima gamala ne gakusanga. Gaba mazibu ga kuyisaawo kubanga si bangi abageetaaga. Bayira bwe batono abaagala amazima. Abantu banyumirwa nnyo okulimbibwa n'okulimba okusinga amazima. Kyova olaba Bayibuli yakyayibwa, bangi baagikyawa, tebagikulembesa. Naye onywereranga ku mazima, gali kujulira. Abo bennyini abatakwagala olw'amazima goowa, ate be bali kusemba, be bali kunoonya, be bali kuteeka mu bifo bye baagalamu abeesigwa. Olwekyo gafubeeko bakugoba olw'amazima, bakukyawa olw'amazima, naye bali kujulira, bali kunoonya, kubanga amazima bulijjo gawa omuntu eddembe era gakufulwa eddembe. Kale munange agamba nti nafuba, naye maama gulusi bigaana. Ekimu ku byasinga ennyo okulabika nga bimalamu amaanyi, ze ssente z'ennyumba ze nawanga okubanga tebaazisasulanga, era lumu baasalawo okutufulumya. Kakati ekyo ne kimpisa bubi, nengeza
tugezaako okulaga nti ensimbi bulijjo zetuteresa. Lwaki ensimbi? Lwaki buli kiseera embeera eno ebaawo ey'okutugobaganya, ey'okutulaga nti tetusasula ate nga abamu tusasula? Olwonjogerako ku lw'abannanga abalala betwali nabo. Nalabikanga alugulidde ku pata. Kaakati bantabukira banvuma, banyamba buyambi, ne bannangira, ne boogera bingi nnyo era mu busungu obungi kye baakola kwe kukanyuga n'obuntu bwange ebweru. Ne bakanyuga obuntu bwange ebweru ne bangoba tambule ngende. Babadde banyamba buyambi lwakwogerako nti lwaki ensimbi zetutereka ez'okusasula ennyumba tezikuŋŋaana ne batuuka okubanga batufulumyanga. Bangoba. Ekyamazima nawulira obusungu, nawulira ennaku, era nange nakwata akaveera kange, akasawo kange, naye nga ne gye ŋŋenda simanyiiyo, naye nga ndowooza nti nja kufuna oba. Natambula butambuzi lw'obusungu ne mpulira nga sina kye mbakoze kati okutandika okwegayirira, ate nga ensonga gye mbadde njogerako ntuufu ddala weeri, tebaagala kugyogerako. Kati njogeddeko banfulumiza kubanga bamanyi siina ayamba, siina mwasirizi, siina gwe ndina. Kagamba bakikola bakigenderedde nga bakimanyi era bangobye nja kutambula ate nkomewo wano. Natambula naye nga mpulira saagala nkomewo, kyokka nga nange nagendaga simanyiiyo, nga mpulira saagala nkomewo. Sandikomyewo bannange, sandikomyewo. Okutambula nsanga omukyali yali atunda bugatto, nembwagala, yali abwaza awo wansi nembwagala. Nkyama neegezaamu mu bugatto, buntuuka mbwagadde, naye ng'ensimbi ate zaabulamula nnyingi. Mugamba nsalireko, alabikanga atayagala, agaana, ate nga saagala kubuleka. Kaakati twogera nsaliraako naawe nsaliraako. Waliwo wali omusajja yali awo, omuvubuka yali awo, kyava amugamba gundi omuwala ono anyirira tosobola kumwongererako ku ssente ze n'atwala obugatto obwo. Oli ajja era bw'ajja mugamba badde kubulako ssente mmeka, ono n'azoogera n'azigyayo mu nsawo n'aziwaayo. Obugatto ne babumpa, ne mwebaza. Kaakati ntambula, naye gwe kujja nga nvaako embuuzi obadde olagawa, kubanga nina entambula wa. Nina piki yange eri awo, nsobola okukutwalako ne nkutuusa gy'olaga. Kaakati olwekyo okumugamba kubanga nange gye nali ndagana simanyiiyo, nga ndowooza oba ntambule obusungu bunanzigwako oba nenzirayo oba naafuna wenyinza okulaga. Kati nga ndi awo ne mugamba mbadde nina gwe nnoonya naye sinabako mufuna. Mbuuza ani? Ne mugamba mulina naye sinabako mufuna. Ani? Yinza okuba mumanyi. Bano bamanyi nnyo abantu bano, abapiki bano babooda bamanyi abantu, kweyogera bwogezi linnya ne bakubuulirayo lwakuba basinga kumanya ennyo abasamize gye bali. Abo abasawo bakyabo babamanyi nnyo. Kati abuuza wa. Kaakati mbulwa kyenyinza okumugamba, ate nga naye anemeddeko awuli ayagala kunyumya nange. Era nemuwa obudde kubanga namulabanga ekikulu si kyakutegeera wa
naye galabika nga ayagala okwogera muko nange. Era awo atandika okumpaana, manyi bawaana. Abapiki abo bawaana nnyo ababooda. Ebigambo ebiwaana babirina kubuulire, balina olulimi. Era kizibu nnyo okusanga wa booda okuleka bannaddiini ng'alina omukyalo omu. Kizibu. Basinga obungi obasanga sebu balina bameka. Naye engeri eyo munnange boogera bulungi, balina engeri gye boogeramu bulungi. Era bweka kutandano ate banyumya, balina emboozi kwegamba bambi mbu bamalako stress. Kati asanze ono mukazi wattu alina stress n'ebizibu bye, kati ate ono ye munyumya, amuwadde obudde banyumyi. Olabye? Ebyo nno byogera ngezaako n'okulabula abaana baffe ab'obuwala batambulira ennyo ku ppiki nti bannaffe bano kituufu balina obulimi, balina emboozi, balina ate bagaba obusente obutonotono babeera nabwo. Egamba n'obanga tosobola kujjula. Kati nno omukulu yatukola akabi joozi. Naye ndowooza tannaba bekyusa naye birabika ng'ebita. Kwegamba otuba tulina gye tulaga, abakyala baffe nga balina gye balaga, essimu yagiwandiika n'ebimukwatako byonna. Kwegamba ono munnange n'abeera nabyo. Naye bannange ekyo mukulu simanyi naye kale kanve ku mikwano gyange abo wamma tugende mu maaso. Kaakati tunyumya mukunyumya ennyo andaga kusinzira bwandabye, kusinzira bwendabika. Kwegamba awuliranga badde yanoonya dde omuntu nga bwangamba alinga nze, yali yanoonya dde omuntu naye oba Mukama yamuleese. Yayagalira ddala omuntu bw'atyo, kati tamanyi kyakukola naye yawuliranga alabanga alabye omuntu we. Era awaŋŋamba nti waakiri mukkirize asobola n'okuntwalako ewuwe nendabayo. Alina ewuwe, baba n'ewaabwe nti alina ewuwe. Akuba olusi batwala ono n'abeerawoko ewiiki nawe n'agoba. Bisanyizo tayina, waliwo abamalawo omwezi naye n'agoba. Manyi batikka bangi bano si bonna benjogerako naye benjogerako bo bemanyi. Kaakati andaga nti senga mukkiriza ne muwaakadde nantwalako ewuwe nendabayo. Oba oli awo embanga nsiimye, kubanga yasiimye bwe yandaga mbu yasiimye nti nange oba oli awo nyinza okusiima nembanga. Kakati abyogera ebyo bangobye, siina wa kusula. Ayogera ebyo siina muntu anfaako nnyo. Ayogera ebyo nga kugamba ndi mu buzibu. Era newankubadde nga natwala akaseera nga nkyawuliriza, natwala akaseera nga nkyagezaako kwetooloola, naye nze nalabikanga eyakkiriza bwe kuba kuntwala ntwale. Wadde yali akyagamba ate nzikiriza nze ate kibi naye nga mu mutima sinaba kumugamba bugambi nti ntwala, naye nga ate gwakkiriza. Tukyagenda mu maaso ne ebbaluwa yaffe, twagala okugenda ate ku kitundu ekirala. Kaakati munnange agamba bw'ati, nagenda era nze saakoma byakulabayo bulabika, sita nalabayo nze nensiima.
nasiima okusooka omuntu yennyini nange namusiima era neebuuza neŋŋamba ddala ono okubaawo ebbanga lino lyonna nga talina muntu ddala nga talina era nga nze ndiwo empulira nga nkisanyukidde neŋŋamba wano sivaawo anti ansiimye anti anjagadde kesi ebintu by'okubonaabona ebyo atodde eri kakati nteredde waliwo olumu bwe kyetaagisiza okubonaabonako okwerumya naddala ng'olina kyoyagala okutuukako ebintu by'okumukeeka ebyo temubyagalanga nnyo olwozi tebitera kwangala bibaamu n'ebizibu naye okwerumya kakulu ako natandikirawo okutokosa ettooke era nga ndi musanyufu nnyo kubanga nze omusajja simuboneebonedde ate naye n'alabika nga ndagidde ddala omukwano gwonna era ng'alaga nti yali yanoonya dde omuntu nga nze era nga ndaga nti kaakati naye ateredde nange nga nteredde era nemba bulungi netubeerawo kaakati waliwo kye nafunamu okuwekengeramu ko ndaba munnange ayitiridde kubanga bw'akomawo mirimu gye netwebaka kaakati ate ekiro n'afuluma tasooka nenkitwala bwe ntyo nagenda okulaba mubuuza kiki ekya buli lunaku zaabuza ngamba ndireka ntyo nange naye nagenda okulaba nga embeera eyitiridde bw'atambula n'agenda alwirayo ddala kaakati neebuuza wa gy'alaze ayina mukyala mulala ate omukyala oyo nga amulumba kiro saawa 9 8 bannange kyenakola nange ku luno kwefuula nga atawulidde ng'ayimuka agenda nange nenjagala nyimuke ngende naye nabe era n'okutya saatya nabe mwami alagawa ekiro kaakati mugoberera bwe mugoberera ngenda okulaba ng'atuuka awantu ngenda okulaba nga abaakuye weyevumbika nentyawo okugendawo kubanga budde kiro ate kalinga akasikusiku naye ntyawo kati agenda okuvaayo bw'atyo okubbulukuka okugenda ng'ali bukunya nawuliranga ntidde nawuliranga n'amagulu ganfambye nawuliranga sikyasobola kuddayo gyenva wadde nga ate nalina okuddayo gyenva era mu bufunze kyazuulwa ng'omwami wange musezi bino ngenda okubitegeera nga mulinamu n'omwana bino ngenda okubitegeera nga sirina wantu wonna wennyinza kuddukira kugenda ngenda okubitegeera nga sina nawe ntandikira era bwe yakomawo nga yambadde nga bwe yabadde bulungi nnyo era nga ali mu mbeera ze bulungi yansanga ntudde nga n'okumutya nga simutegeera bw'amanya n'alyoka atuula n'atandika okumbuulira
n'ategeeza nga naye bw'ataayagala, n'ategeeza nti naye yeesanga bwesanzi, n'ategeeza nti ekyakikoledde ebbanga ekyo kyamulemerako, waliwo n'abakimanyi. Kaakati ebyo byonna ne bibeera bwe bityo, era ngenda okukizuula oluvannyuma ng'ekyamazima waliwo abakimanyi era banneewuunya, kubanga ekyo kyali kyamulemya okubeera n'omukyala ku kyalo okwo nga kuliko abamumanyi abaali bamusanzeeku ku mayumba gaabwe, era nga embeera ye obusezi bwe bulimu engeri nnyingi. Byakola katubireke naye nga busezi bwe musezi ddala, asera era alina ne byakola mu busezi buno. Natendewalira nga nnoonya ekyokukola sikiraba, noonyawo okulaga sirabawo. Bino we nabitegeerera nga tulinako ne bwe tututuuse. Yali akinkwekedde ebbanga ng'era akikola mu magezi nnyo, nga tulina we tutuuse. Mukama nga atuyambye ne twezimba ne tubaako ne bwe tukola. Embeera eyo nenkalubiriza nentuusa mu kiseera ekizibu okuvaawo ndagewa. Nolwekyo abantu bokka be nalaba benyinza okwesiga Prime Radio, ebigezeddwako byonna biganye. Nensalawo nzije ku Prime Radio nzize nga mpulira ebifaanaganako n'ebyaffe n'ebirala tubisomako mu butabo. Nange njagala kusabira mwami wange, kubanga bambi alabikanga naye takyagala ekyo kyali kati, takyagala ate afuluma kumpi buli lunaku, ne ku luno lwenjogererako era agenda kufuluma. Ndi mu mbeera ey'obunkenke n'ebimu ebiyinza okunkalubiriza okwogera wano ku radio, naye ndowooza nti musobola okusabira omwami no n'atereera, kubanga mwagala ye taata w'omwana. Kati ate yantegeera, yanzikiriza, gwe ninanga owange. Saba kunsabirako abawuliza ba Prime Radio, embeera eyo yandeese ku Prime Radio. Weewaawo neeri naye nga nali mmanyi nti yonna naazizaako ennaku y'abantu bange bonna okufa. Kakati kino kyekiriwo, bannange munyambe. Ndi mu mbeera enzibu, omwana akyali muto, naye okuva lwe nategeera kino obulamu bwange bwakyuka kinene nnyo. Nsaba buyambi okuva gye muli bannange. Kati embeera eyo nange etuuseewo awaka, najje ne Kampala okukola, ne ntuukira mu mirimu gy'okutambuza emmere mu Kampala nga nina abawala bensula nabo. Embeera yatuuka ne tukyankalana, ne batugoba mu nnyumba, ebintu byange ne babisuula wabweru. Kati we nafunira omwami eyampasa, nali simumanyi kinene kuba namufuna mu lunaku lumu, ne ntandika okubeera naye ng'omwami nali simanyi nga musezi. Kati ngenza okitegeera nga nzadde n'omwana omusajja musezi, simanyi kyakukola. Nsaba kunsabira kuba naye agamba teyayagala okukola ebyobusezi. Njogedde naye enfunda eziwera naye ebintu bikyagaanye. Nsaba kunsabira. Nsaba abawuliza ba Prime Radio munyambe, munsabireko, kubanga waneno wenesuubi wokka. Nsaba embeera eyo eveewo, kuba omwami abadde talina buzibu bwonna, naye eyo embeera etuukawo yereeta obuzibu bwewaka. Nsaba munsabire embeera eyo eggweewo, nange ntereere mbeereko bulungi. Nja kufunayo bannange nga mbaabo boogere ku mbeera eyo, naye ng'ekikulu mu yo kyakusaba munaffe atusaba kusabira mbeera eyo. Kaakati ebyo biwulidde mukwano gwange, nze njagala kubaako bannange abamu be njagala okuwuliziganyako nabo aboogera ku mbeera eyo, ate era n'okulaba nga mugenda kubeera bamu kubagenda okusabira mukwano gwaffe n'atuweesize.
Mukadde osiibye otya ssebo? Ndi bulungi maama, oli otya nnyabo? Nze Tukwago Andrew wano Ekyambogo. Otyo? Nange abakyala ebbaluwa zaabwe tuzibulidde naye oyo omukyala yasoose tugenda kufubeera okwongera okulaba nga tumukwatirako tusonde kasente. Ate noono owookubiri tugenda omusabira embeera eyo tulabe ng'eva Katonda kikakasa teri kiyinza kulema. Tewali Ketusabe ajja kuba bulungi. Kale mukwano webali kuba munange. Alo mukadde wangi ssebo? Osiibye otya ssebo? Ndi bulungi ssebo, oli otya ssebo? Nze bampita Kawumba George wano Kannaabirye. Ye ssebo. Kati yaava okuvaako kati yeetaaga kumusabira ajje ne bbaawe bonaona tubasabire. Embeera gye balimu mbeera nzibu nnyo. Okay. Era y'amaanyi nnyo okuddamu ti nnyo. Okay. Nange ate njayaana okusinkana kuba embeera nange gye ndi mu nzibu nnyo era nzijukira lumu wansabako enamba yange. Kale Mukama ajja kutusisinkanya ku Prime Radio tubaawo naddala kunaku lwa Wednesday lwakuba ekizibu mbeera eno ya COVID eno yebadde ekyatulemesezza okusinkana mikwano gyaffe nga tukyagyewala luliri twabeeranga n'abantu nga bayitirivu wano wonna nga wajjula naye munange tomanya muno gy'ava tomanya bibaawo naye mpolampola tujja genda tuddamu okusisinkana abantu baffe mpolampola. Munange ali ku simu. Hello. Nje ssebo. Ssebo naawe gyebale. Amiina ssebo. Amanya bampita Brian. Okay. Njagala okuteesa nti embeera eyo ebeerawo buli wantu wonna. Ey'obusezi? Wangi? Ey'obusezi? Ebeerawo. Abakazi babisomera buli wantu wonna. Naye enamba gye twagala okumuyambirako yeeno gye tufunikako. Okuyamba ani? Ono? Omukazi. Oli yasoose? Yasoose. Okay. Kale tugenda kugikuwa. Munange ali ku simu. Hello. Mukwano gwange. Hello ssebo. Wangi nnyabo. Mukama yeebazibwe ssebo. Aweebwa ekitiibwa mukwano. Nze nandawula Aneti Ekigongo. Otyo? Tugenda kukwasizaako ku mukyalo oyo eyasoose n'okusabira omukyalo oyo embeera mwali Mukama asobola kubanga yazulira omwana wange yali abuze. Yo n'omwana yali abuze? Yes. Bannange onsaasire munnange neetonze nakumpewo kati obujulizi buwe nasuubiza ne sikikola kansabe abantu bawa obujulizi nga twebaza Katonda olw'ekyo mu ddakiika emu. Abawuliriza ba Prime Radio mwenna mbeebaza okusaba kwe mwayitamu nga muli wamu nange mwezi ogw'omukaaga gwonna. Naye neebaza Katonda kuba mwampitirako abamu bankubirako nga balabye ekiwuduwudu esasanje. Neebaza Katonda nti tekyali kyange mwana wange namulaba mu gw'omusanvu nga lumu. Neebaza Katonda mwebale kunsabira mwebale kungumya nengumya n'abalala abalina ebizibu tebakoowa kusaba tebakoowa kwesiga Katonda. Kuba nze bantega emitego mingi ngende kubasawo nkole ntya naye neebaza Katonda eyangumya nengumira ddala nga ngumira Katonda temujjange okwongera okugumira Katonda mwesiga.